Radio Simba Peter Chibazo mu studios gikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero weebale wonna osinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Ennaku z'omwezi ziri mukaaga omwaka nga gudduka speed. Ennaku z'omwezi ziri mukaaga omwezi gwa January mwaka 2025 twatandise. Ampuliriza akawungezi k'olwaleero ntandise n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Mukulu Onyango. Waali wano enkoko yagikutte mumwa tugenda kuwayamu omwaka gujja kuba muzibu naye njagala tutandike naye atunnyonnyola ensonga eziwerako. Mukulu Onyango buuza abantu abatuwuliriza gyebaleko gye mutusako engalo abalwadde abali ku ndiri tubasabira muwone abafiiriddwa tubasasira abatuuse ku buwanguzi wiiki ewedde naffe tubayozayoza nnyo. Mukulu Onyango ono yayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano. Mukulu Onyango ekikumpisa mbadde mpuliriza n'okuwuliriza nga sinayingira wano mu studio nga abavubuka ababadde mu programu eweddeko nga boogera ku bibinja by'abavubuka. Nze saagala kubyogerako mu musiki yokka, njagala ekifaananyi kigaziwe. Nabadde njogera ne mukulu ne Kituuma Lusoke nga mugamba nti wait a minute, I do not want to talk about gangs in music per se. I want to talk about gangs mu Kampala. Actually mu ggwanga naye specifically mu Kampala. Mukulu Onyango twalina listi ya gangs mu Kampala okuva ku Babukolwa, Bakifeesi, eriyo bano abali eno saidi document njagigulawo nja kusomera list. Gangs ezo zina ne specific characteristics ne bagamba nti bano babeera buvubuka buto bwa myaka 13 ku 14 bukola bino ne bino ne bino ne bino. Ekyewuunyisa nti mmwe nga poliisi muba mubamanyi, mumanya operatingira wa, mumanya operatingira ku Northern Bypass ne gye basula. It's as bad as poliisi bw'esalawo okuba raidi ng'ebakima ne gye basula n'ebajjayo. Eriyo abakolera ku bagita Lumu Street olinaga nti ani akubbye kibazo bakubbiddewa oyo Onyango yazzeemu mpayo eddakiika owa poliisi n'akwata essimu. These days the booths tezikyaliwo ku sikyaziraba booth za poliisi mwazijjawo. Noli n'akwata essimu n'akuba naga gwe kibazo wazzeemu okubba kati otutte essimu y'omusajja nekomawo. And mu mbeera za bulijjo nze gwe babbyeko akasimu ng'angamba akange bakakoze eki bakakomezaawo. Naye gangs zino z'operating nga tutandikire ku z'abano ba musician nga weemuli ne muziraba kiki? Mukulu kibazo oyogeddeko ku kibinja ekibaddeyo mabega. Kituufu badde tulina ebibinja ebyo oba B13 ebyo byonna naye abakumaddembe oba ebitongole bikumaddembe bakoze butaweera ne bamenya ebibiina ebyo maddala obutaweera okubamenyawo oba okubajjawo okubasanyawo. Abasinga twabasanyizaawo, abasinga ne tubakwata ne batwala mu mbuga z'amateeka paka mu Luzira. Waliwo abantu abamu bakyayogera ku Kifeesi, nnaku zino tokyawulira Kifeesi. Kifeesi twabalwanyisizza abakumaddembe bonna, ekitongole ebikumaddembe ffenna wamu twakwatira wamu ng'abamagye, abapoliisi n'ebitongole bikeesi ne tubalwanyisa bonna. Kati abakifeesi tokyawulira nnyo ng'emyaka mabega kaawo nga buli omu abadde ayogera ku Kifeesi.
nnaku zino abantu tebakyayogera ku kifeesi ne bajjako balaba kuba obuteke abutoya naye ne tukola ki ne tubalwanyisa bajja bagenda omanyi oba tumaze okubatwala mu mbuga z'amateeka paka mu kooti paka Luziira ne baggwawo ate oluvannyuma ne basituka mu ngeri mu ngeri endala mu different faces ngeri gyoyogedde kati ate bazzeemu kati bazze nga ba security abakuuma abayimbi nga abayimbi naku zino batambula ne kye bayita obugaali eggaali nga batambula gye bayise baleka abantu nga bakaaba nga babatuteko ebyabwe mu ngeri ey'okubabba n'okubakuba naye bale ennaku zino tugenda nga tubalondola ffe kusooka tugamba nti tukozesa community policy nga tubayogera nabo ogezako okubagamba nti ekisooka abavubuka baana bano gye mutambula nabo bali kubanonera erinnya gwenga omuyimbi oba gwega bayimbi bagenda ne babba ne bakuba abantu bagamba nti ekibinja kyani kya Onyango eyakoze kino ate oluusi abantu abalala balowooza nti kye bakola bana bayimbi bo bakola ki batuuma ogenda kukola ki kye bakola naye kati naffe tugambye nti tukooye tumaze okufuna amawulire agammala agakwata ku bavubuka bano madala bayimbi tubamanyi kati tuna list y'abayimbi abatambula n'ebigaali oba obugaali kati twavuddeyo ne tubalabula nti tebaddamu okukola ki okutambula n'ebigaali oba n'abavubuka bano kituufu beetaaga security bonga abantu twasazeewo tebateeka okutambula n'abantu abasuka mu bataano kubanga omuyimbi tumanyi abantu gyateeka okukola ki okutambula nabo katumaze okuteekawo enkola n'abasirikale baffe bonna bamaze okubategeeza ekyokola kiki abantu bagambe wano tukuwadde omuzindaalo singa omuyimbi bakusanga oba otambula n'abavubuka abasuka mu bataano mwena kusooka tujja bakwata tugende tubasunsule ku poliisi kubanga ani ani oba muyimbi oba ani kasituli mu kibinja ekyo kubanga kati twabawadde order omuyimbi ateekwa kutambula ne DJ kubanga buli omu alina DJ we ateekwa kutambula ne oli akwata ssente oba treasurer balina secretary ateekwa kutambula ne secretary ateekwa kutambula ne manager ateekwa okutambula ne wa security omu amukuma kati eyo tesobola kusuuka abantu maki bataano kati tutaddewo enkola eyo okulaba nti omuyimbi yenna tujja musanga nga atambudde n'abavubuka abasuka abataano amateeka wegali but you see nga tetunnatuuka ku kyemugenda okukola nze njagala kutunuulira kibazo bwe nkwata wano n'enjo ky'emmotoka ogwo guba musango kituufu era obeera ogenda kunvunaana abavubuka ne balinnya ne bagenda mu kivvulu bannabyabufuzi bwe baba bakuba enkuŋŋaana bajja ewammwe ne babategeeza right n'abayimbi batutegeeza ne babategeeza ne mugaa nti awo tetulina bukuumi bumala tetujja kubakkiriza ab'ebyobufuzi ab'ebivvulu nze ndi wa mupiira manyi bwe tubeera ne match naddala international games mulina okutegeeza poliisi nebawa abasirikale actually tebawa ebakyaginga n'okubakyaginga nega nti to provide you so much security ate mwe mugidictatinga nogidictatinga
nemugamba nti musuubira ogwo omupiira nti musuubirako abantu emitwalo 2 nti tujja kubawa abasirikale obungi bwe buti kitegeeza nti tujja bakyajinga ensimbi bwe ziti twetaaga bino ne bino ne bino ne bino bingi bye bannyonnyola abalina emikolo wano universities zibeera ne graduations zibeera neki police security listinga bino wamanga bye twetaaga era tujja kubeera nabyo era the charge shall be kati omuntu n'abeera n'ekivulu e Kampala jenva nti omuntu n'organizing ekivulu e Kampala ky'abantu 1,000 omo ne bwe ziba 5,000 kitegeeza police ebeerawo. Am I right? Mubeera ne security mu venue babategeeza ne mubeerawo. How do you explain okutuuka nga gangi y'abavubuka tekubye muntu omu neekuba asooka neekuba ey'okubiri neekuba ey'okusatu ne bababba obusimu ebintu byonna byonna ne babitwala nga poliisi yagenze ku stage naye okunyumirwa ndongo yabadde what could have happened mu mbeera eno atonyanga onkubuuza juzi twali enamboole gumu ku mipiira ejaggulawo enamboole munda mu venue enamboole amazing nga walungi nnyo security naye wootuukira wano wansi ku roundabout y'enamboole ku northern bypass abambuka ekireka abaddayo ku northern bypass bakiyita kucaguwa nti bakucaguwa kakati ng'endagaano gy'olina n'abavubuka abo be baasanga awo nti owanika emikono bo ne bakucaguwa ne bajjamu amasimu ne bajjamu ssente bw'ogaana nga balina empeta gye bambala bakuyita kukola nnako nabyo babinnyonnyodde ti empeta eyo olyagaa nti bwe naakutuuzaako ekikonde naye nga it was universal, it was okay nga buli omu amanyi nti bali awo ti era omulimu bagukola okuva awo wansi enamboole okutuuka wali waggulu ekireka n'okubeerawo ku northern bypass. Kati nze kyembuuza is where is your presence as police in this because kibazo bw'aba abalaba kitegeeza onyanga amanyi we bali. Our presence in this way tuli kyemanyi oyagala kwogera ku nsonga z'enkuka. For example, yes. Bangambye n'ekivulu ekirala. Ne attack ku home y'omu ku bo. Ku nsonga za nkuka waliwo abantu abamu abakubiddwa. Yes. Naye poliisi yakola omulimu gwayo. Ekisooka bakwata abavubuka abakoze ekyo babadde nga 330 ne babavunana emisango za njawulo. Waliwo abamu babaguddeko emisango egy'okulwanagana, egy'okukuba omuntu n'ey'okubba. Abasinga babatwala mu kooti. Babatutedde mu kooti ya LDC, I mean Mwangatu. Eri Buloba amawulire gye twafuna Alien Skin bwe yayingira mu kisaawe amini mu kivulo abavubuka be ne balumba Palaso ku stage. Eyo Palaso teyatutukirira naye ffe nga police twasazewo okugulawo general inquiry file okola okunoonyereza ne kubanga tukyafuna complaints and kirabika abavubuka the ones who arrested tebali part mu nkuuka, tebali part ku abavubuka abakoze ki abakubye abantu. Kati neyo file naye twagiguddewo tutandika okukola okunoonyereza n'okukozesa obutambi obuliwo okulaba nti tunoonya abavubuka abo abakoze ekyo. Palaso okulumba Alien Skin, omusango Alien Skin yaguyingiza. Tuli mukola okunoonyereza. Mu kunoonyereza okwo omusango twagudde that is okulumba okugenda ewakaawe. Okugenda wakaawe. Kubanga kusooka yalumba ssaawa 9 okwekiro. Ate n'addayo n'alumba ssaawa 3 ez'okumakya.
kati twaguddewo emisango ebbiri esooka eya okubbisa eryanyi oli agamba nti bamubyeko obukadde 6 n'essimu n'ebintu ebirala ne malicious damage bakubye ku emotoka abatirisaga g'ennyumba kati okunoonyereza kugenda mu maaso manyi ekiseera ejja kutuuka tujja balaga nti naku zino mbale tukola okunoonyereza omuntu waffe bundi ono naye ali wano tumutwala mu kooti ono naye ali wano ali ku poliisi naye kyemanyi nga Kibaazo n'abantu abalala baagala twangu okukwata definitely sina kukwata njagala kutandika Onyango actually nze onfuna bubi nze njagala mutandike n'okuziyiza because these are things you know are going to happen. Okuziyiza nakunyonyoddeko kyetugenda okukola ate tuteekawo abasirikale baffe mu bivulu mu mpiira byonna tubateeka ate tubateeka mu bifo gye tusuubira nti bana bavubuka oba abavubuka bajja agendayo okukola fujjo oba okunyagula amasimu mu bitundu nga bino kati eyo yanamboole baade sinaba kubiwulira naye mpulidde ku ggwe naye mpiira eddaako nze mwennyini ngenda kubeera ku roundabout awo tulabe because tuyina njagala kubuuza ekirala poliisi ate ku roundabout nga tuteekawo deployment abasirikale nga tuyiwawo abasirikale baba batya anti kati ffe tukubuuza baba batya because abantu between roundabout n'ekireka baba eyo stretch yonna n'okuddawo tuyiwanya abasirikale awo abamajje abapoliisi bonna babeeraawo kati bababira maybe nabo baali batuyisaamu eggaali nga n'abapoliisi bo be bamu batuyisaamu eggaali nja kuddayo mbuze abakola ku cameras batulage bandage okwolwo ekibaddewo mu kitundu ekyo. Ampuliriza Lutindo nina mukulu Onyango ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano. Onyango next ekibuuzo ekiddako kiri ku kino ekyakanaabika nja kizzaako Haruna Kanabi yabadde ambuuza computer misuse naye eyo nja kudda. Poliisi oyogera ku community policing buli lwogiro tinoddayo community policing. Poliisi yali rolling out booth buno obuyumba obubeeramu abasirikale ababiri abasatu in different places mu Kampala naddala mu Kampala n'emiriraano ne mu bujjayo bwonna kati neighborhoods kubanga mu neighborhood abantu bayinamu ka police post ebeera post station nga bayinamu ka police post kali wano kati ne mubazaayo neighborhood eyayina police post mwagala reporting ku station baga nti abapoliisi tebayinaawo mmotoka oba tebayinaawo manpower emala. What happened to the rollout? Lwaki mwa rolling back? Waliwo directive yajja ekisooka nga ndindako katono ampuliriza nga onoonya Peter Kibazo ekisooka nti sheno kweri live ku Radio Simba Olutindo live eri kweri osobola ogiraba anywhere across the world otulaba mukulu Onyango omulaba osobola okuteekawo comment yo n'ekibuuzo kyo tujja kubanga wano tusobola okubiraba era ne tukuddamu mangu naye wamu n'ekyo bw'oba onoonyeza at Kibazo Peter ku X nja kubanga message yo njifuna era nja kubanga mukulu Onyango njimusomera agiddemu. Genda maaso. Waliwo program empya eriwo kati eya sub-county policing nga abakulembeze ba police management nga bagala kunyweza sub-county policing ne basalawo
okuggyayo abasirikale abali mu bifo ebyo gye tuyita vulnerable places nga mu booth oyinza okusangamu omusirikale omu oba babiri ate nga tebayamba nnyo kitundu okusalawo okuteekawo directive ya sub-county policing nga okunyweza n'okuteekawo amaanyi ku poliisi ya Gombolola mu Gombolola. Ekyokubiri waliwo awo ekiseera nga waliwo abantu abamu nga bali balumba police station zaffe ate nga balumba police stations eri vulnerable nga tebalina abasirikale abamala okusaalawo okunyweza n'okuteekawo okuggyayo some of the police posts. Actually kyemwakola bakiyita withdraw ne muddukayo kati just hold there Mwami Onyango. Nze jensula nesiga poliisi nti poliisi yejja okukola ki yejja okunkuuma. Mwami Onyango ngamba nti abapoliisi baabalumba ne baddukayo yoga wano bizibu bagenda kunzibirako wane mundu kanzirukeyo ngende ku Gombolola. Really kati nze goyina okukuumaawo n'empulira ntya. Waliwo ebitundu ebimu kati bakomawo ne batusaba ati mwajjeyo police station zaffe oba police post twetaaga ati weetaaga police post mu kitundu kyo nga twagijjeyo ate tuteekwa kwomawo tulabe tulina basirikale abamala waliwo ennyumba structure eri etya awo ne tukukwasa ki police post naye ekikulu bale twagala kunyweza sub-county police stations. Mukulu Onyango kankubuuze mu mbuuza ndala kati eno ey'oku sub-county ekuuma sub-county ye Gombolola ekuuma ebyalo bimeka? Eyo mu Gombolola ebeeramu ebyalo bya njawulo. Oyinza okusanga Gombolola ng'erina ebyalo nga eyinza okubaamu emiruka 5 oba emiruka 15 kati police station emu oyagala ekuume abasirikale abasinga ku Gombolola eyo oyagala police station emu ekuume Gombolola ddamba emiruka emeka ekyo kyekiri ideal eri ideal kufe nti abo abasirikale babeera bameka ku Gombolola more than 20 nga bakuuma emiruka nga 10 kitegeeza nti buli muluka tuba tuguwadde abasirikale 2 naye babeera mu kifo kimu kati mu muluka mulimu ebyalo bimeka mulimu households meka because kino nkikubuuza njagala kutegeera rationalization ejjawo si and police eteekwa kutambula buli kyalo abakulembeze n'abantu babulijjo eyo gye muli namwe muyinza okukola ekiiko kyaki ya security ne mulamba nti mutambuza ebintu byamwe mu byalo mu ngeri ya security. Police ejabuzi ne bawa advice ngeri y'okukola ki y'okutambula mu ensonga za security. Wangi ako kanzije mu police ejabuzi nekola etya? As a community you can create a village security committee, and village security committee can handle issues of security. In case of any problem, police can come in to advise, can come in to take on what you have failed to do as a village security committee. Ampuliriza Lutindo kino kyovodola nti nkyetegereza nnyo nga Mukulu Onyango akinnyonnyola. Eno yentegera yange ya Mukulu Onyango kyannyonnyola.
akugamba nti poliisi mugireke eri mwe mwefeeko mwe mwekolera emirimu gyammwe feeyo tetujja kubeerayo kugombolola eggombolola e Kampala gye tuba twogerako obeera oyogera ku Kawempe division tulina Kawempe division police eye bamala naye Kawempe waliwo police posts nga Ntula Kutaano balina police no but ekifaananyi kye njagala mpuliriza alabe nti eggombolola nga Kawempe mwami Onyango agamba nti bwe tubeerawo ne police station neebeerako abasirikale 20 abo bamala n'okusingawo bino nyogera ku sub county eri nga up country but twogera ku nsi nga tulina obubbi ku byalo kati lwaki abantu because kiri kyembadde ngenda okubuuza kitegeeza nti police presence tejja kubaawo olina abapoliisi 20 kuliko etteeka abalina okusigala do they do patrols? Yes, bateekwa okukola patrols aba 20 osigazaako kubanga ku 20 ninako OC station ninako OC CID ninako OC traffic abo mbatoddeko nsigaza 17 ku 17 kuliko abali mu CID abo sibasuubira ku patrol abo naye bateekwa ku patrol lwaki teba patrol tebali basirikale oba no nze nkubuuza nga gwe abatrafiki tebagenda ku patrollinga lwaki ogamba nti tebagenda kukola patrol kitegeeza nti tusigaza abasirikale nga 10 ate kuliko abagenda okusigala nga bakuuma amare kuliko eyakoze emisana kuliko eyakoze ekiro kitegeeza nti tugenda kusigala nga tulinawo nga 5 basobola kukola mu area yenkanaki basobola okukola mukulu Onyango tuwuliziganya ekibuuzo kyange in what area would they deliver because I have basically 5 policemen to a sub-county because the others either worked in the day and therefore these ones are working at night. These ones have been deployed. Eriyo ne betwapangisiza because awo nkyayogera naye mubatuwa n'obatuwa awaka noga nti ku police station nti ekibazo ayagala owa police awaka ne mutugamba ow'emmundu ekiro mutwalo gumu kitundu atayina mmundu I think atayina mmundu mutwalo gumu ow'emmundu mitwalo 2 or thereabouts kitegeeza nti ate ku 2 mugenda twazikako abakuuma n'awaka so where is the police present in this community? Police will be present. How? Where will they come from? Out of the 20, how many are allowed to go and do private security in the homes? Daily private security. But you do? Daily private security. You do? VIP. No. They are picked from police stations. I've worked with them. At least I'm here. So you're a beneficiary. You have deployed at my house. So you're a beneficiary. Yes, I have been. So, kati chenjogerako nchogera from experience. A rate paid and the police deployed. So, kati... But then, an example and more than 20. Ampuliriza nkomawo ndine mukulu Onyango gwa aweereza message ku simu weereza tunyumyamu ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira ndino omwogezi wa police mu Kampala n'emiriraano ekifaananyi kya police n'abantu beekuuma nina mwami Yokana akubuuza ne Yokana tompadde linnya lyakubiri Yokana agamba nti ng'akozesa problem tree bino biwanvu anono. Ask Mr. Onyango, what is the root cause of these gangs? And Onyango seems to concentrate on only gangs mu bayimbi. Naye the gangs are all over. Politicians have gangs, abayimbi bayina gangs, and villages there are gangs all over. Mu Kikuubo. Tewali politician gye mpulira ndalina gang. Naye mabegakawo nkunyonyode anti kituufu waliwo bagangs bade bali nga P13 Makifeesi abo twabalwanisa tebakyaliyo
tokyawulira ku kifeesi tokyawulira ku B13 bukolwa no but kyotozeemu Yokana lwaki tu resortinga ku gangs nja kuwa ekyokulabirako manye ebizimbe mu Kampala nze nja kubuulira from my experience manye ebizimbe mu Kampala nga birina go downs zaafuuka dungeons ebizimbe mu basuubuzi b'e Kampala nga bagamba poliisi tetukyasobola tukuma kiri kyobagambye beeyiye poliisi tetukuuma kale n'olwekyo ffe tujja kwekuuma nga turecruitinga kibazo ayina babondya batraininga ku gym ewuwe ayina abatraininga ku gym ayina bayinza okuba bakubi ba bikonde bayinza okuba bastrabuzito ngamba deployinga ngamba gamba mumanyi nti nze ku kizimbe ewange saagalawo babbi nti ng'abaana bajja nga bafuuka bakuumi ba ku kizimbe simanyi oba poliisi ebamanyi obungi simanyi oba ebamanyi ani abadeployinga ani akola kinabo era basasulwa batya in the latter stages bafuuka nabo babbi they extort banyigiriza abantu babasibira mu bizimbe wansi ne bakukwata yes I know sigenda kwogera bizimbe by'abantu specifically manyi n'obutale wano bakwata abavubuka abayaaye bayita abayaaye abaali babba obutale abakola ki in a proactive way ne babafuula abakuuma obutale obwo bakuume bwe buwungeera those are no go zones bo bennyini ate bamutatinga ne bafuuka ng'obutale yawa we buli e Kampala nze nja kubuulira ne streets kwe bagamba nti eno tebayitako ng'essaawa bwezi teziweze kati kyenkubuuza Bwana Onyango ekisooka nti was this an abdication by the police nti mu kibuga nti tetujja kukuma mu business district wano mu gye bayita central business district abasuubuzi beeyiye era bye bakola mubimanyi nedda abasuubuzi tebateekwa kweyiya ffe ng'ekitongole kya poliisi n'ekitongole kirala ebirala bikuma ddembe tuli wano kubawa obukuumi simanyi obubinja oba obutale oba amaduuka ebizimbe gyoyogerako anti waliwo abavubuka abali mu kukola okukuuma bakola ebintu bibiri bakuuma ne bafuuka violent abantu gye tumanyi nti bateekwa okukuuma ye private security guards naye obubinja obwo ffe tetubimanyi singa tubimanyi singa tugendawo ate singa ogamba nti oba kizimbe kino oba obutale oba yawa be balina ki ffe tuli wano okulaba nti tugenda ne tuteereza embeera mu kitundu ekyo naye oganye okukola ki okumbulira ki obutale n'obuzimbe naye kyemanyi tewali ekibinja wano mu Kampala kyemanyi eri mu kukuma ki ebizimbe oba obutale nze mbimanyi oba obimanyi ojja kumpa tujagenda tukole ki tukole omulimu gwaffe tetwagala ffe ng'abakumaddembe obubinja obwo kubanga tumanyi ekintu eyinza okukola ki okwedirira the outcome singa obubinja obino bubeerawo that's why olaba tuvaayo buli kiseera kasita tuwulira nti waliwo ekibinja kino kitandise okumeera omutwe tugenda ne tukola ki ne tubinoga oba ne tubisaanyawo kati obubinja obwo kasita ombulira nti mu kitundu bweti waliwo ekibinja Dr. Herbert Muhumuza tujja kukola kugwaffe naye tosirika busirisi nono Dr. Herbert Muhumuza akugamba nti my home village Aganti has 5 parishes. My parish itself has 9 villages. And that is where Onyango says that 5 parishes of each 9 villages will be served by 1 police station. Really? Nagamba nti naye atugambye tweyiye
ono bamuyita Dr. Herbert Mutunzi Lubega. Si okweyiya naye poliisi ejja kubeerawo Anti okubawa obukuumi mu bitundu ebyo gye muli ngeri gyekugambya nti tutandise okunyweza sub-county ki policing or police stations. But sub-county oyogera bwe tuba tukozeseza Herbert's number aganti mu sub-county emu mulimu ebyalo 5 kitegeeza nti eno for example tubeera tudiringa n'ebyalo 45 for 45 villages or communities, and we are saying we have maybe about 20, maybe 30 policemen. Are we being real? Yes, we are being real. Abasirikale bajja kukola. Oba abo bw'oyina. Bajja kukola. Naye kyenjagala kutegeeza banayiga. Yiga Andrew akugamba nti so Mr. Onyango afande Onyango ogamba nti no poliisi yatya mu byalo kuba baali bagibbako emmundu. Kati poliisi bw'eba etyayo ani atatyayo? Okugamba tetugenda mu byalo kati sub counties abasinga gombolere zisinga ziri mu byalo. Gombolere zisinga ziri mu byalo ate weetuli eyo mu byalo. Batante gombola oli nkunyonyola bunene bwayo. Ate kugambye tujja kukola ffe tetulemererwa abasirikale abayambala uniform ne badge ya Uganda tetulemererwa tujja kukola. Naye ebyobubinja wano mu Kampala eyo njagala kutegeeza bannayuganda nti twabusanyizaawo obubinja. Haruna kana byakubuuza Haruna omumanyi munnamawulire Haruna nti bwe tutuukira okubeera ne gang ne zimala n'okukola effujjo ne zijja ku social media oba different media ne zijja ne zikye stampinga nga kino twakikoze ate bano bajja tuwulira tujja kukola bwe tuti ekyo tekiraga bunafu wammwe. Tekiraga. Tuli mu kukola ate abantu batidde lwa nsonga zino naye ffe ng'abakuumaddembe tuli wano okutegeeza bannayuganda nti temweralikirira temutya tuli mu kukola mujja kulaba ebinaavaayo. Ampuliriza Lutindo mukulu Onyango omanyi Computer Misuse Act bulungi nnyo. Era bwe mbeera nga ngenze ku radio neneewaana ne ku radio wano oba ku simu yange nenteekako nenga nti ono nja kumutta nja kukola bwe nti nja kukola bwe nti mbeera nziza musango. Abavubuka bano babadde ku mikutu egy'enjawulo ngaga nti nze wano temunnandaba mujja kumpulira. Baba baziza omusango. Baziza omusango okugamba nti twaguddewo general inquiry file okunoonyereza ebyo byonna bikasasiro byonna tutandise okubinoonyerezako kati tujja kutandika okugjayo omu ku omu. Ekiseera ejja kutuuka ate njagala onkubira essimu gambe nti tuli wali mu programu yange noyogera ku ki anti mugenda kutandisa okuki okuba noogemu omu ku omu eyo tutandise okunoonyereza kutandise. Omanyi tosobola okukwata omuntu oba Peter Kibazo nogamba nti kamutwale mu kooti oteekwa kubeera kuki oteekwa kubeera n'obujulizi obumala evidence obumala yokumutwale muki mu kooti katutandise okufuna obujulizi. Mukulu Patrick Onyango wano ne wali Mukulu Patrick Onyango Senta Musewandagi edda yeeyitanga munnabudde okuva emaganjo akugamba nti ebiragiro by'owadde by'osomedde bannamawulire leero ku bantu bameka omuyimbi b'alina okutambula nabo obisimbuliza mu tteeka ki? Bale tulambuka bulungi nga buli omu akaaba anti munange bano abavubuka batambula ne gangs
batambula ne group y'abantu nga 10 2 gye bayita nga bamaze okutambula baje batambudde abantu bagenda nga bakola ki bakaaba okiwulira abantu bagenda nga bakola ki bakaaba ku nsonga nti babakubye ebintu ng'ebyo ne tulaba nti ne tutula wansi ne tulaba nti omuyimbi yengaye yeetaaga security ate security yeetaaga security naye ngeri gye bakolamu obubinja emenya amateeka ey'okubba abantu n'okukuba abantu which is not good. Katusaalewo tubalagirire kibateekwa okukola ne tugamba nti bateekwa kutambula neki abantu 5 mukulu nyange ekyo kye bakubuuza kati ye ali musanyufu anti abantu bali kubakuba oba yesi musanyufu akubuuza mu poliisi mukola emirimu gyayo efuna etteeka mwekolera mu mateeka we are here to prevent and detect crime. Constitution semateeka etuweeyo protect detect and prevent crime. We have detected and abavubuka bano oba batambula n'ebibinja they are committing a crime. We have already detected. Genda musemateeka, you see the function of police. We have to detect and prevent crime. So that we are preventing amateeka gye akozesezza akawairo kali kusemateeka ampuliriza lutino nabagambye nti aweereza message giweereze ku Peter Kibazo Kibazo Peter ku X message yo nja kuba nsobola ogisoma endala nyingi nziraba wano naye zimu ndaba nga ebimu twabizeemu naye mukulu Onyango Patrick ekiddako wali tuddayo wali computer misuse ogambye nti abavubuka bano bwe bagambagana baba bazziza emisango online effectively n'okutiisatiisa nti gwe nja kutta musango. That is threatening. Cyber harassment. File ya CDF mujigula oddi. Eriwa. Ata kutisiza. Wasomye hando ye? Sinaba kubisoma. Nkusomere. Nkusomere hande ye. Nsomere. Oyinza okuba osoma ebifu. Kuba naye y'omu ku baaganti ono njagala mujjako mutwe. Oyinza okuba osoma ebifu. Kankusomere wano bwe nabanzi byensomye bifu obi challenging oyinza okuba osoma ebifu kubanga ayina be yagambye nti oyo nze njagala mujjako mutwe okujjako gwe mutwe okujjako amuyita ka Bobby yagambye nti oyo njagala mujjeko omutwe yani oyo nga simumanyi gw'obuvunaanyizibwa bwo kunoonyereza kale njakola okunoonyereza njakola okunoonyereza computer misuse ekola ku balala eyina beetekolako ati kwani ate abadde ayogere kwani kyekikulu ampuliriza lutino mukulu Onyango zero nye munya 5 9 omukulu yagambye nti that Kabobi knows ngadamu mukulu Kyagulanyi that the only person protecting him from me is my father. If he were not there, I would cut off his head today. Tobi wulidde. Simba. Radio Simba, hello. Hello. Mukwano bw'obanga
esimu yo bw'oba tosobola ovaako n'oleka omulala n'akwata 0145369 yogera ne mukulu Patrick Onyango naawe aweereza message giweereze Simba. Halo nyabo. Kale nyabo. Nyabo tukuwulira ekibuuzo kyo. bagenda ne bakulanga batta ebisolo byabbe ne basiga n'amanju wenyini ne balekawo ebyenda ne bakusama n'okutanti yako akaze mu kiramba naye akati omukyala ayogera ku bubbi bw'ebisolo obw'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo nabadde wano n'omwami omulala kamunoonye kuno naye yabadde ayogera ku nsonga y'emu. Naye obubi bw'obusolo kituufu amawulire ago twagafuna ne wano mukono ne ebitundu ebirala. Actually on alistinga before agamba nti goli wa Kampala n'emiriraano Buwambo eriwo Nakakololo eriwo Nabutiti eriwo Banda aliwo Mukono aliwo nti eno abantu tebasula mu nnyumba nga bayina ebisolo. Report eyo twagifuna ate omudumizi wa poliisi adumira wano Kampala Mwami Chega yalagirira ba OC mu bitundu ebyo byonna balabe anti security maddala okulabona ebitundu ekiro tebateekwa kwebaka naye bateekwa kukola ki okubeera mu field. Twafuna amawulire ago ate tuli mu kukola ki tuli kubikolako. Juzi twakola ekikwekweto ne tukwatayo 13 bano badde bibali mu kugula babaleetera obunyama ne babutunda babuleetera biki ngero yo balajanyonyola kati bano ne tubakwata kati bagenda kwewazako mu kooti tetutudde tetunaba kutuula ku nsonga z'abalimi malanda abali okulunda ki ente ebisolo tutandise naye omuyigo n'olutalo y'okulwanyisa ababba ebisolo mu byalo wano ne wano mu Kampala n'emirala. Of course bano eri abantu abawerako abakugamba nti ebaddeyo okufa okwenjawulo mu gangs z'abayimbi oba mu maka g'abayimbi era baagala kumanya oba mwanoonyereza ono ayina kya raisinga nkisanga nga kikulu aga nti poliisi yava ku 999 code netandika okugaba ennamba z'amasimu ez'aba OC, DPC n'abalala n'ekibazo bw'embeera nga ndi mu desperate situation nsobola okujjukira ennamba y'Onyango oba nandijjukidde eri 999 code. What happened? Why do we have to call individual lines now? Mwami kibazo 999 call ekyaliwo ekola 999 calls ekola naye oluusi tubulira abantu maddala ba OCs baffe oba baze mu radio eno oba ba CLO bagaba obunamba bwabwe singa waliwo obuzibu oli ayinza okusavinga namba anyiga bunyizi OC ali awo kumpi naawe akutuukirira ki mangu okujjako eri omuntu okusooka receivinga okubidde okuva waabi oluusi tamanyi n'ebitundu byokubidde n'atandika kumbe awo yokakubire ate OC mu kitundu kyo naye singa obadde olina namba ye OC mwennyini omukubira njagala ogezeko wadde nga tuli wano kuba 999 oba tegenda kuyitamu ejja kuyitamu ampuliriza dutindo okulaba tulina ne patrols 99
za motoka bano naye bayambako anti singa waliwo obuzibu bakutukako mangu. Onakubuuza nti poliisi ya recruiting abantu netugamba nti mu recruitinze ba crime preventers ne LDU nayo yali recruited bo baalagawa. Crime preventers eyo president yagamba nti waliwo ekitongole kyabakwasiza tebakyakola neki ne police. Simanyi ate siboogera ba crime preventers tebakyali ku police. Singa osanga wa crime preventer ku police station nakugamba nze ndi crime preventer oyo munyweze mutwale wa DPC omugamba nti onabadde yeerimbika oba yeeyita anti ye crime preventers ate tetumanya nti tali crime preventer. LDU abamajje be bari recruitinga naye oluvannyuma they were absorbed as UPDF officers. So they are not with you? They are not with us. Ampuliriza Lutindo ngenda kwatayo babiri bokka. Simba Radio Simba, hello. Wanjisebo. Wagale kwereza kwanga ya muganda wange. Kati kyonyango okulamusiza so nzemuze impolo kwa musajjawo. Ne mwami nyango ino okwelalikirira nigulamusije naku zino. Oyo omuyimbi omuganda nti yagenda n'awaaba yaliye misikini. Yabadde ebuloba naye wana tukuba enkuuka naye ate wano lwekyo mwami enyango sikusobonesa kusoba bonna nti olwaleero bonna bibatandisa okutandika okweraliikirira entambula yafutanisa giraliikirira nti olwaleero nze omu kubaddibwako amasimu ku bubiri naye aliye misikini eyingira n'abantu abasukka ensanvu olwaleero aliye misikini agenda mu ddwaliro ensamye nakuba abasawo bonna n'abamalawo wonna bagamba liwo n'omuntu ayafiire ewuwe wakane ebyo tebinyigibwangako amanya enyango wetubuuliza nti eggwanga bwetyo tugenda odditwala enyango oli mukwano gwange nnyo n'ensonga yaliye misikini bwe nawe balemye okukolako tetugenda mwekolewo nga bannayuganda kubanga tukola nti twaguddewo general inquiry files okunoonyereza ekibadde mu nkuuka n'okunoonyereza ekibadde eri buloba ku forex park kati okunoonyereza okwo ejatulaga oba jatulagirira kyokola. Ampuliriza Lutindo. Onakugambye nti those are criminals who must be arrested, including the singers who move with the gangs. You detect and prevent crime in accordance with the law, which those orders should be extracted from a law, and then they will be lawful orders. Otherwise, what you're saying are unlawful orders. Oba semateeka simateeka oba semateeka aga Uganda, the constitution teri mukola awo yinza okubeera unlawful naye oba eri mukola we are still detecting and preventing crime. Controlling movement of people. Onyango mwataddewo curfew ono ye muyimbi agamba nti Onyango mwataddewo curfew. If my group is 30 people and all of us are going to perform, I can tell you that the choreographers on my show will be 20 or 30. I have equipment, I have cameras, I have sound, I have confetti. Onyango says I move with 5. Is this a curfew? It is not a curfew. Naye ffe tumanyi kati ng'oyo ali artist mu ngeri ye. Naye ffe waliwo abantu gye tutunulira tubamanyi batambula n'egganga. Kati oyo omwami oyo bamuyitaani? Martin. Simanyi obali erinnya lyakozesa. Martin. Tetulaba kuwulirako ati Martin waliwo gwakubye oba group ye waliwo gwakubye ba waliwo gwe wabbye nedda. Martin atambuze emirimu gye. Waliwo abantu gye tutunulira gye tusonzemu emundu eyo. So gwogamba nti ekiragiro kyo
kyowadde leero kiina be kitunuulidde ne be kitatunuulidde. Naye oyo kati oyo ye bate simuwulira nkono singa naye aba atandika okubba n'okukuba abantu awo tujja kujja twogereko naye tulabe. Ampuliriza Lutindo abadde mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano sibula abatuwuliriza. Abo tuwuliriza mwebale nnyo okutuwaayo akadde mutuwulirize kyetunyumyamuko wano kyetuwaayamuko wano mwebale nnyo. Ogambye nti bwe tuba ne poliisi ku kyalo onaabuuza aga nti omukulu agambye nti bwe tuba twetaaga poliisi ku kyalo tugenda ne tusaba ne tugamba nti mutuweereze poliisi ku kyalo ffe tujagala. Oba mwagala poliisi waliwo stations oba police post yetwagaddewo naye mu biseera bino bamwagala ne mulaba nti bumenyi bw'amateeka buyongere mu kitundu. Otuukirira DPC natukira RPC eyo police station oba police post bajja kufuna manpower bagizeeyo. Ampuliriza Lutindo tusinkane nate olunaku lw'enkya.